abantu banyiivu neno bantu ki bana abanaku ale n'owulira ono Godfather sabo yavuddeyo n'akola video n'agamba mbu abantu banyiize era basinze okunyiiga simanyanga banaku tebalina mmere ya leero yakulya era ye omutegeevu gwe bayise okulaba ebiwundu bya Pastor Bujjingo ye omutegeevu ajja nnyonnyola abantu sabo Godfather toddanga mutokiddanga namu okumanyira abantu ng'obayita abanaku kuba wano ku TikTok toyinawo omuntu gw'oliisa toyinawo omuntu gw'osuza toyinawo omuntu gw'olabirira toyinawo omuntu gw'ozaala okitegeera ffe b'omanyira Godfather tukusinga totulaganga nako woosula Godfather nze nsulaawo okitegeera awo wensula nze asasulawo sente zange nkole siri munaku ndya bulungi siri munaku nevuga mu namba yiyo UBP siri munaku bw'obanga omanyira abantu gwe Godfather tulina n'amabizinesi gaffe totuyita banaku nze ngamba Godfather gwe munaku lwa nsonga gwagenda alebeeta abantu wagenda waneno n'olebeeta omukazi w'ebweru n'omufeera ettaka okitegeera tetwabira bano ku TikTok tebakusiba n'okusiba Frank abahose yakujjaho nga toyina yadde n'ekikumi Godfather ekirala toddanga mukumanyira abantu Godfather nze nakusangako ebwayisi ng'oli mu kiniigiina Godfather ng'ofaanana bubi ne vidiyo engoye z'okolera muzifaanana bubi engoye zo kugamba engoye zo ziragira ddala kikyoli ekyaddala omuntu ne bwakutuukako like real face Godfather ofaanana bubi naye oli mukumanyira abantu obayita abanaku nze toddanga mukwata kifaananyi kyange n'okiteeka ku vidiyo yo n'ompita munaku kubanga tosobola nakusula wensuze tosobola nakutambulira motoka gye ntambuliramu okitegeera ovuga ki UHU nawe omanyira abantu Godfather totumanyiira okitegeera zino engoye z'olaba twambala mukwano za bbeeyi ate batukolera delivery okitegeera batukolera delivery azireeta tumusasula busasuzi kati gwe Godfather akyegendera ne muowino atalina nawe oli okitegeera tolina kyotugamba mbu simanyanga ffe abalina we tuli simanyanga ffe abadde balina okgenda tula mukwano bayinza noba nga bakusasudde obusasuzi okubeera ng'oyogera ku pasita kubanga abasinga obedda benda babawa opinioni zaabwe zabadde genuine naye gwe omulimbalimba gwe buloga wawo by'obulimba tolina kyotugamba okitegeera leka abantu abategeera boogere betwala be bagende wa pasita boogera butuyinza obubakkiriza naye gwe sisobola kukkiriza Godfather kubanga number 1 oli muyaye oli mulimba ate wali ofezeeko trust yo gye tuyina eri gwe ntono nnyo wano ku TikTok ate oba model music ye tusobola omwesiga kubanga oyo mwana tatulimbangako talinawo wano bad record ku TikTok naye gwe olina bad record z'obufere ez'obuyaye ez'obulyake ez'obulimba mbw abanaku abalina mmere ya leero gwasula eri muzito ntobazi otugambe ekigwe Godfather toddanga mukumanyira abantu gwe Godfather toddanga muno tumanyira ng'otuteeka mu bigambo bye bitakwatagana ng'oba onoonya ssente zo mu ngeri eyo si buli omu nti bwazinoonya ffe twayagadde mazima era nze nkimanyi bagenda kunoonya bampite naba amabwa ngamba abantu bwe batampita khalas nga tutegeera ansi entuufu wama bamikwano temwerabye ogenda mu Central Properties mbere nga mwegulira poloti ku $50,000 n'okudda waggulu futi 25 kwana ku namba y'essimu 0706402526 0706402526 babayita ba Central Properties balina office wali eri ebusega opposite Happy Boys na wali eri esonde mabega ga Total. Thank you very much. I love you so much. Godfather toddamu manyira abantu tetuli banaku family yosi yetuliisa tetulya wuwo sigwa tusuza totumanyiranga tokiddanga namu gwate alina yadde deodorant yadde perfume musajja mukulu akadiyidde ku TikTok talina nakyalagawo